ensimbi alafa omukinjaji nga mutuze mwakyo likota zisangibwe nakawa yakwadde olobona nenti zigambye okuba enzibe okusira ku batuze ensimbi yakwatiddwa ku saa 10 ez'ekiro ng'abasirikale poliisi adi mukulawuna bekengedde emisinde pikipiki yene munne abadde amuvuga yabadde wenyuka kwe kumulinya akagere munda ziwera nga babbakiringeza abantu bagenda mu byalo eyo ne babba ente ate baleeta eno okukuca ne baleega bbeeyi babasanze nenti nga bagipakidde mu kutiya olwo abadde amuvuga ku pikipiki namba UGF noti era mukaaga yo n'adduka nezisobola gisanga nga gitemye nga bweri nga gitadde mu kakutiya ng'ennyama eyo nga bweri ate nongamba ngivuge mba sobola givuga kuba mba manyi nti yabudde abatuuze ba Choli Quarters alafa gy'abeera ng'era alinayo bboca olutegedde nti akwatiddwa ne bayiwa ku poliisi yabbanda bbiwa n'okumulumiriza nga bagamba nti abadde aduumira ekibiina ky'ababbi b'ente abaludde nga batigumya abalonzi ababbi batukamye ku ente mu kyalo ne bazireeta muno ne batuguza ennyama z'obubbi ababbi be bakwata okuva erugazi baweerera ddala babbi 6 omu yasobola okukola ki okutwa naye baali baana baaloma Choli bagambye nti mwezi ogw'omunaana omwaka guno alafa ne banne balumba erugazi ne babba ente wabula abatuuze ne babatalize ne bookya essamba ey'ebikajjo olwo omuntu omu yatibwe wabula alafa ne banne abalala ne beesimatula ne badduka wadde nga basigala n'ebisago mu kuyingira ekikajjo ne tufefetaawo okufunako omu ekisinga okuluma abatuuze kwe kuba nti abaasibwa olw'okubba ente bayimbulwa dda ng'olwokomyewo ne batandikira bwe baakoma bakwata babba ente rugazi ne bazisala ne babateeka ku mawulire kati bakomyewo 1 wiiki bali muno bwe bakamala kumutta babatira erugazi nekitwewuunyisa nga fe abakozi ba Choli nga abantu be bateeka ku prison mu mwezi gumu babadde bakoze eki bakomyewo ate bwe bakomyewo mu wiiki emu ate ne baddamu okukola ki okubba abatuuze basabye gavumenti ku mulundi guno alafa ereme kumuyimbula kuba asusse okubba ne basaba ne bbuca yegalwe bano abantu basaana kusibibwa kubanga bano abantu bajja tulwaza ennyama bagijjeeyo tinkebere ne bagiyisa abantu banange buca bagigalewo kyetwagala tukoye obubbi mu Choli Quarters ne bbuca zonna bazijjawo mu Choli Quarters landiroodi wa alafa yampangisa bbuca naye azze ngunamugwa by'okubaako ye ababbi sikyamwetaaga wonna gyasula wange ku bbuca wange wonna agende kyokka poliisi naye abatuuze bongera okuŋŋaana nesala okukubira patu ya Jinja Road ezene gya walafa n'ebizibiti bye omwogezi wa poliisi mu Kapulirian Patrick Onyango ategeezezza nti alafa gyakwatidde ne yabbiddwa mu bitundu by'ebuyikwe era nti batandise okumukunya ayogere banne babba nabo kubanga ono agenda kutunyonyola baani bakola nabo babirawa mu bitundu byawa babyewa eyo gyatuyamba nnyo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka asabye abantu abazibabbiwako ebisolo byabwe bagende ku poliisi ya Jinja Road baye ku alafa obujulizi James Magala yakusakidde Guleni ku Lwabukedde TV.